Mwebale nnyo mwebalire ddala tubeebaza ekyo kye mukoze mwebale omukwano gwe mutulaze mwebale buli kimu bannange njogere ki ndeke ki banaye tubeebaza bamikwano ate mwena muli simaate bannange nze nzire wampulira nswadde n'okuswala banaye mwena muli simaatu ulirawo enkyogeze na simaatu kumbe kiri simaati Kano kasala n'okusala gundi eno yo. Ndi musanyufu nnyo olw'ekirabo kino kye bampadde because nze njagala nnyo amazzi mu bulamu bwange. Kati omuntu eyalonze ekirabo kino ate okuba yansomye mu bwongo bimu ku bintu bye mbadde njagala okukola ne ngamba nafuna sente njagula eryato nevugengako. Naye ebintu bino Katonda yabituwa tuba tulina obyeyagalirako kati amazzi nga gano kati ndi musanyufu nnyo olw'ensonga. We bakusibye wali akawe obadde olowooza bakusibye kaaki? Badde nga bumanyi era mbadde manyi nti surprise naye nga simanyi nti bagenda kumpa ekintu ekyamaanyi bwekiti. Mbadde manyi waliwo omukolo ogenda mu maaso nga gwa surprise naye nga mbadde sobola kigeesinga nti kintu kyamaanyi nnyo bwekiti. Wayigirawo omuntu akulabe ng'okubya akaato wakayigirawo? Sina gye nakayiga just ntetenkanyiza butetenkana ebikwatirayo. Buli lwa Sunday waka siriyo temutawana kujja. Yakujjanga nvube era kati bagenda kusigenda kuddamu gula nva ku Sunday. Yakujjanga kuno nvube ku byennyanja. Ngevuge ku mukono wange buli lwa Sunday bannange ekate mujja siriyo. Anjagala ajja kunsanga mu nnyonyo. Awantu awali amazzi obujja okunsanga. Sintino nabadde saagala naye nga njagala ekintu bakimbulye mbulambulu kufu. Ekitegeera. Nabadde nti sintino saagala kubeera nze nzize. Nze mbadde saagala nandibulidde ddala. Ekitegeera. Naye ate ekyomukiso mulungi nti kyensanze wano buli kimu kyensanzeewo kinsanyusiza nnyo. Nsanzeewo mikwano gyange abantu bonna nga bazze n'ebirabo nga bino so ndi very excited and happy. Bakuyida amazzi obadde odduka obadde oza bagenda kusala mbalu. Ase ekyo manyi bagamba omuntu yenna ekintu nga ekikangabwa yes lwe mbadde noonya ekyekango tekimanyi muki kumpi awo waaw togenda kyuka komewo kamala komawo kale leta naffe tugemu aha kyuka like that Chuka aha. Chuka jangweno. Jangweno.
Mudeno. Weyongereyo tujja bakima. Mugende eri makati. Mugende misambwa gye gisinzi. Mweyongereyo emisambwa zigenda basaddaka. Yaja mukasa nanyina ennyanja mumumanyi. Ate wali ono waliwo oli gwe nnengedde wali bananga ali smart. Bw'oba okimanyi oli smart ezijja gy'oli. Bananga oli smart. Hello. How are you? Okay, hi. You okay? Yeah. What's your name? Elise. Speeches butono nnyo nga bwe tuwumirwa akamere. Butono nnyo okuva mu bantu ab'effululo. Yes. Nawe watu olina speech osobola okwogera birthday engeri gy'ekwesizaamu, biki by'oyiseemu, otubuulire. Tekirina buzibu. Just know. Happy birthday, Uncle Lawrence. Thank you. Oh, bannange. Kale kankusange olina tuwadde akagambo ya labbi. Bannange. Tugambe yakagambo naye kati nnyo kati. Situwe yakagambo kati nnyo kati. Birthday kuyisizza ekya na biki by'oyiseemu. Na biki by'olabye by'otalabangako. Sina bisola bagamba. Nga birthday. Lawrence agaali okujja. Nempulidde essanyu ng'alabise omukolo ne mugenda maaso nga yegwandibadde. Kwegamba obadde ofunyeemu okutya kuli. Nga bannange. Ono omusajja yasomera waffiisi psychology. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubeebaza ekyo kye mukoze, mwebale omukwano gwe mutulaze, mwebale buli kimu. Bannange, njogere ki? Ndeke ki? Banaye tubeebaza bamikwano. Ate mwena muli smart. Bannange nze nzire wampulira nswadde n'okuswala. Banaye mwena muli smart. Ulira wenkyogeze na smart, kumbe kiri smart. Kumpi awo. Waaw. Ekyoyina okuleka olina kuvaayo erikyo. Ovaayo nodda eno nga mwekitaya. Wasinze mwana. Kati ekifaananyi kiriridde wa? Fine essimu kuba. Togenda kyuka. Kyuka komewo. Samu era. Akoka kumala komawo. Kamala komawo. Samu reverse. Kale leta naffe tugemu. Aha, kyuka like that. Kyuka aha. Kyuka jangu eno. Jangu eno. Mudeno. Weyongereyo tujja bakima. Mugende eri makati. Mugende emisambwa gye gisinzi. Mweyongereyo emisambwa zigenda basaddaka. Yaja mukasa nanyina ennyanja mumumanyi.